Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena mwena aba following Afudde TV ginembebaza nebagamba nti mwakula kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade bana mawuli agaba gatambula okwetoolera eggwanga lyattu Uganda naye nkugamba nti comment section eryawo wansawo asoko ntere bubaka mu comment section wansawo ato sikalenga hoje komiteko amawuli mbanago buli lunaku olukya ku nsi kuno bagita Afudde TV gibunanga ekitalo nnyo ekya mwana mwala amanyikiddwa nga Shaluwa bw'atyo bwe yafudde abadde akozesa amannya ga Shaluwa wa mami ku social media era nga bagamba nti mutambuze video mpaka ku family ye Omulamirembe asola munnaffe abaana bazzemu kubanga bafa jjukira omwaka guno gwa 2025 mbadde sinawulira nnyo akesi z'abaana abafa mpoziko nga bafa nga tetubategeera omanya abaana bangi abafira ku ddungu eyo naye nga abasinga bikomeeyo nga basinga tetubamanya kubanga eri oluusi abaava ewaka nga famire zaabwe tezitegedde nti bagenze bweru eri abaavaayo nga kampuni ezaabatwala nga tezifaayo nga zaamala okubajjamu essente zebaali babataddemu ne ziggwayo nga tebakyabafaako abaasobola okufiira eyo nga tebalina gyebayinza kukola ki kumumonitalinga kumufuna abasinga bakakana baziise mu limbo abasinga babaziika mu zirimbo keesi z'abaana oba emisango zibadde si mingi nnyo abaana okufa okusinga ku mwaka ogwa 2023 abaana bangi abaafa ekyamazima 2023 abaana bangi abaafa ku ddungu eyo mpoziko nga basinga tetwabalaba ng'obaolya enamba yali esinga nekweyo gyenkola ki nekweyo gyemmanyi naffe ffena gye tumanyi naye nga kitalo nnyo ekya Shaluwa bali mu kutunga kunoonya famire ya Shaluwa naye ekyabuze Shaluwa ekyamusse yalwadde bukaawo katono kakananga afudde manyi bagamba nti abaana abasinga oluusi abamu ebeetera okubanga bafa nti mirimu oluusi eri abaana abasinga oluusi abagendayo ku byone nga balinamu endwadde nga tebamanyira mirimu bali abasajja baba n'emirimu abaana bakola emirimu babanga bolabe oba endogoyi kubanga bagamba endogoyi mbutekoowa baba bakolanga ndogoyi eri bw'ogendayo munnanti nga tebwesobola bulungi nga sisitimu yeyo mubiri nnafu abasinga tebola abafiirayo beobola oluusi abalumbibwa ebirwadde ne batwala mu ddwaliro ne batavaayo mu ddwaliro kubanga ebizisinga newankubadde oluusi bakolako medical check-up ne medical check-up oluusi eyinza okukebera oluusi netalaba birwadde byonna nakwemala buzibu bonna buli mu sisitimu yo ya mubiri kisobokera ddala esobola okucekinga nekebera netakola ki nekyakiraba ekyo akati munnange ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media Shaluwa bw'atyo bwe yafudde naye famire ye ekyabuze bagizako kubanga baginoonya famire ekyabuze famire ya Shaluwa Bambi yafudde bakyanoonya kampuni gyayitamu kubanga agenda Abawarabu ne kampuni ekyabuze abafamire bakyabuze bagezaako nnyo okulanga bakola ki okulanga bafuna famire ye naye baaba famire ekyabuze baana bangi nnyo abafiireyo ku ddungu ne banoonya famire zaabwe ne zibula abasinga ne baziika mu zirimbo kitalo nnyo Bambi ekya Shaluwa wa mami abaana munnange bazemu okubanga bafa kubanga wali luno omulala omuvubuka gwe mpulidde naye era eyafudde 2025 abadde teyatandise bubi naye ate mujja mu Maachi muno ye tumutandise bubi Maachi tumutandise bubi naye nga Bambi kitalo nnyo Mukama Katonda Bambi amwegwe agulamuze kisa basonde kubanga bafuna abafamire ye mbadde nkyabagamba nti abaana oluusi bangi nimanyi omuntu osobola okuba n'ebirwadde mu mubiri omwo naye nga sigamba nti abasawo babikebe bagenda bbira bamanyire ebirwadde ebyekweka era ebirwadde oluusi ebittuka nga oba oluusi okoze nnyo emirimu ng'okola mingi obanga okoze nnyo nga bisobola okuttuka kati Abambi eri abaana oluusi abagenda kati nga bano babakebedde nga bakozeko medical check-up nga balaba tebalina buzibu ne bakola ki ne babakkiriza okugenda okukola manyi bagamba nti oluusi si buli omu nti bamukkiriza okugenda baana batwala n'ebirwadde awo tebakkirizibwa kugenda kukola anga toyinza kukola ng'olina ebirwadde biyinza okuttuka naye nga bagambye nti omuntu osobola kuba n'ebirwadde naye nga bittuka omuntu okoze emirimu mingi
nga bituka buttuse ninga mu ebiri mu mubiri. Akati munnange kyovula mbagamba nti nze ngamba oluusi abaana abasinga bambi bakola nnyo emirimu oluusi ebirwadde ne bittuka bye baba balina mu mibiri gyabwe munda. Munaye ekitalo nnyo bitalo nnyo ku sayidi eyo. Mwongere okuba nga mugifollowing ate musubscribinga munyige kade. Likinga, commentinga, bagita Afudde TV gy'abali Saudi Arabia, abali Qatar, abali mu ggwanga erya Oman, mbeebaza ne bagamba nti bambi mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne kale. Ngenda kusaba ka video kano kampere like. Esako kampere like. Ate osigale nga followinga YouTube channel oli Afudde UG News. Kwosane KBTV kwosane ke RTV Uganda now tambuza video sharinga video eno tusobola nga tufuna aba family ya Shalwa banga yishalwa yafudde da nange ebibadde byatabusa butabusa mangu kananga Shalwa afudde kananga Shalwa afudde ne family ye ekyabuse nze bana natabulwa kampuni isitwala abaana bano bebafulusi batuko kunonya kampuni ngerabikako nga terabikako wadde ezo kampuni ezisinga oba kikyamu ki ekibaliko wabatemu butemu omuntu yayita mu mikono gyammwe n'atuuka okufa ne musirika kye naye nga tuusi information baba nayo baba ne information eyinza okuyambako okuba nga bakola ki okuba nga batulesinga family z'abantu ababeera bafudde naye basirika ate nga information bibazina kubanga information yonna baba naye data yonna baba naye akwatagana ku muntu oyo kubanga bw'oba ogenda oba ebikwatako byonna kampuni eno gy'oyitamu balekera ebikwatako byonna baba nabyo data baba naye yenna akwatako babiteeka mu zi kompyuta zaabwe. Akati neebuuza baba faaki basirika wekye na kampuni nali mpudde nga yeekubiriza ng'omwana yafudde ate nga abasinga bonna bafe bayita mu zi kampuni nakwali bagamba mbu eri abasinga abatwalibwa nga tebalina kampuni gye bayiseemu akati awo ne biyita bonna why ebinkonfusingamu mbuluusi nga ba agent simanyanga ebyo baba bakola ki ba agent bye babafunira emirimu eyo mbawalabo manyi nakuza buli muntu bagamba mbu asobola okutwala omuntu ku kyeyo mbiri bwe bayita ba agent bagamba bafunira abantu emirimu ndozo mwalafida kwini kyakola abantu mbu naye ba agent abasinga bafere ate mu Uganda obufere bungi mulina okwegenza kubanga essaazi buli omu anoonya kasente buli omu anoonya gwafuera mwegendeze mwena mwena bagala okubanga mugenda ebweru bajja kubabba milioni 20 mbotwala Canada olina okukola milioni 20 mbwaziteekayo mu bamutwale Canada afune omulimu milioni 2 sente nyingi mwegenderezi abafere bangi abasinga osanga tebaagala kufeera bufezi buli omu ayagala kufeera bufezi okubeerawo kufeera mwegendereze bajja kubafeera mwegendereze mubeere standby mubeere seated kiyinza okubagamba kubanga mutabeere seated bannange muwedde mwongere okubanga mugifollowinga mwongere okubanga mugikumirako bagita Afudde TV updates banaso each and every single day. Family ya Shalwa Mukama Katonda ayambe so okubanga erabika nenga bwatyo bwe yafudde asola amanyikidwa nga Shalwa wa Mami gemanya agabadde akozesa ku social media anoye munaye bitalo nnyo maziga nabo ebitiisa munanga omulamu bwe butyo twafuna bwadembe emiranga amajja kusana amagenda bwe biti Mukama Katonda bwatyo munaki mbuyageze Kitalo nnyo Bambi family Mukama Katonda yambe so kubanga erabika kubanga Bambi family zibeere nga zimanya abana abantu baabwe gye bali nenga omuntu waabwe yafadde bamuzika n'omusirika ezo muzirimbe eyo ne bamuzika eyo muzirimbo nenga amanya omuntu waabwe gy'aliya kyovula family Bambi ziba ziteeke omuntu oba oteekeddwa ndowooza oba okutegeeza ku family anti basinga bagamba omuntu weetaaga kugamba family yo basinga balina emitima emibi naye nga oluusi oba weetaaga n'otegeeza ku family yo oluusi oba ofunye obuzibu kibanguyira naye bw'ogenda bugenzi nga tebategeezaako bw'ofa
ofiireeyo bakuziike mulimbo. Kitalo nnyo bambi. N'oba oli mulwadde teba tebasobola kumanya nti omuntu waffe ali mulwadde yagenda okukola alwaliddeyo. Ndeyo munnange kitalo nnyo bambi ekyakyalwa mbye bulungi Afudde TV mbagala nnyo mweraba.